Robert Mwanje nga bategedde olunaku lwaleero twadde tukedde ku paaka enkadde okugiggulawo mu butongole nga kanso yasalawo okugiggulawo olwaleero mu butongole edizibwe baddereva ba taxi n'abasuubuzi abakolera mu paaka eno. Kyokka bukedde olwaleero ng'amagye nga wale mabega wange gayiriddwa mu kifo kino era teri muntu n'omu akkiriziddwa kujja akiseesinga okujja kufa bannamawulire ne bakansala abamu abasobodde okutuuka wano olwaleero. Lodi Meya abadde alindibwa olwaleero okuggulawo saako Idi oba Ssenkulu w'ekibuga Kampala naye tasobodde kulabikako saako n'abakulu abalala oba bakansala abalala abatalayiseeko olwaleero olw'ensonga nti wawaddewo okulemesebwa oba oliawo okwengeriza enjawulo. Naye negatiddwako ne kansala ow'enjawulo omukyala Farida Nakabugo so nga ate yali Ssenkulu wa kakiiko ak'ebyemirimu oba engineering ate buli ekigenda mu maaso olwaleero lwaki balemeddwe okuggulawo paaka eno olwaleero. Njabo buuza ku bantu ba Ssaabasajja ku BBS. Bane mbabuuzaako nti mwasuze mutya amakya ga leero. So ndi wano twateesa mu committees zaffe zonna mu kanso komiti ezo zituulamu batekiniko ne tujja ne ku ground wano ab'amawulire ndooza twali nammwe mwenna batekiniko ne batulaga nti paaka ewedde era olunaku lwaleero tulina okuggulawo paaka. Nzize wano oluvudde ewange ntuukidde wano nga nsuubira nti Road Mayor, Executive Director ne bakansala bannange mwenna mulina okuba nga tuli wano tuggulawo paaka. Simanyi nsonga ki abatakisi bonna abayimiridde ebbali gye tuyinza bannyonnyola nti bwe tuteesa ebiteeso tetubiteeka mu nkola. Olwaleero tuli wano okulaba nti ddala ebintu bye twateesa ennaku z'omwezi 2 tulina okuggulawo paaka. Mbadde saagala kusanga muntu yenna yeebuzaabuza ku eno nsonga nakufuna kye beekwasa. Bambuuliddeko essaawa eno nakafuna essimu nti ate ne Road Mayor ali Ntebe ne Idi so kinkubye nkikwe nti tulina okuba wano nga tuggulawo paaka. Road Mayor tannatuwandiikirako bbaluwa egamba nti atwasazizzaamu olwaleero si kuggulawo paaka ng'ekizekitiivu nga ffe bakansala twandibadde tufuna ebbaluwa yonna etugamba nti olwaleero tetugenda kuggulawo paaka olw'ensonga eno n'eno gye twayongezaayo nga nze Road Mayor nga bulijjo era nga bwakola. Naye simanyi ku nsonga eno lwaki buli muntu yeebuzaabuza. Abantu be tuli nabo mu nsonga eno buli omu yeebuzaabuza. Abantu beegasse kanywa okulabika nti babonyaabonya abaana abo abasimba ebweru, abasajja abo abasimba ebweru wa paaka. Ensonga lwaki tulina okuggulawo paaka eno, ekitongole kyaffe kyennyini ekya KCC tekiganya abantu abo kusimba wali wabweru. Emmotoka zonna zijjudde ku poliisi zonna CPS wa ne ku yaadi yaffe ya KCC. Babakwata nti bapaakinga wakyamu. So nga abakulembeze tunoonya solusoni epaaka tukikoze sente twaziyise ezigikola. Kumpi ne basaba biliyoni 10 n'okusoba sente ne tuzibawa bakole paaka eno. Naye kyewuunyisa nti baatugamba nti yaggwa kati batandise okufuna obusonga bwe beekwasamu ate tulinda gundi abeewo nga tuggulawo ate tulinda. Ebyo si bye biyamba bano abantu ba bulijjo. Oyo ye kansala Farida Nakabugo nga yakulira komiti negatiddwako chairperson wa kokasi ya NUP mu kanso omukulu Kataabu Moses naye nga ali ku nsonga y'emu. Muzze ne mulemereddwa okuggulawo ki ekigenda mu maaso lwaki mulemereddwa? Olwaleero tugenda kuggulawo paaka eno obudde bukyali bannaffe bajja executive director ajja abakulembeze bonna bajja. Ekituufu nti communication eno decision si yange yakolebwa lukiiko lwa kanso so bwe wabaawo ensonga endala yonna eyo sigimanyi naye ensonga gye mmanyi nga nze omukulembeze atwala wano wonna mbadde suppose okujja wano era paaka eno tugenda giggulawo olunaku lwaleero fe omulimu ogwaffe gukole ki guggwe. Ebyabalala sibimanyi. Paaka eno yaggwadda abantu abo bemulaba abasuubuzi abavuga taxi bamaze emyaka 2 nga tebakola. Tukomplineninga jaamu ali mu kibuga jaamu ne solution eri wano eno paaka tugimazeko kumpi biliyoni 15. Minister Kabuye ayogera kirala, Mr. Kabanda ayogera kirala, Executive Director ayogera kirala. Kakati ebyo byonna bigattibwa decision ya council. Decision ya council egamba tenaku z'omwezi nga 20 tulina okujja okuggulawo paaka eno era kye kituleese yensonga lwaki nze nga chairman waabwe nzize nsoose ne bannange bonna bajja aba National Unity Platform ne ba councillors bonna. Essaawa zigenda kulera nga mukaaga ogw'emisana twala kumanya banno banatukasaamika Road Mayor tumulabako era n'ebyasalibwawo bwe tubimanyiko baliwo baliwo empya ku nsonga eyo. Tewali atamanyi decision ya council yensonga lwaki twajja ne tulambula paaka eno council yonna. Era bwe twavaayo decision neekolebwa tewali atamanyi decision eno ate tewali communication ndala yonna. So tulowooza nti ng'oggyeko ebirala byonna olwaleero ng'ennaku z'omwezi 20 tulina okuggulawo paaka eno kye kituleese. Ffe nze saagala kumanya muntu mulala oba ozze oba tozze nze nalondebwa omuntu
okujjako n'ekibiina kyange kya National Unity Platform, naye abalala bonna nabo balondebwa ku lwabwe. Nze nzize kutuukiriza decision ya council ate ng'eyamba abantu. Oyo ye kansala Moses Katabu era nga tujja kwongera kutuusako ebigenda maaso mu paaka eno enkadde. Nze Robert Mwanje wano mu kibuga wakati. Webale nnyo munnaffe